Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno wiiki ewedde ekiseera ky'obukulembeze bw'abakulira ekitongole ekikulembera ekibuga Kampala lwe kyaweddeko okusinziira ku mateeka agalambika. Mu mateeka bano baali balina okuwandiikira minisita wa Kampala Hajjati Kabanda okulaga obwetaavu n'obwagazi bw'ebifo bino mu bbanga lya nnaku 15. Ina contract empya kutuuka leero naye bali mu ofiisi za gavumenti bali mu kukola emirimu. Etteeka terikukkiriza kukola nga toyina contract. John olwaleero kusanga nti abakulu bakyali mu ofiisi bakola tendo contract zaabwe ziri expired. Kati awo nenzijwamu ekibuuzo ng'omuntu gamba ye mu Uganda gye tuliko abantu nga bakukuta bukukusi tebaliiko street path of how. Waliwo munna-Uganda Anatolius Byakora agamba nti bano bandibanga balina kye bakukuta nakyo kubanga mu mateeka bano babadde balina okuva mu yafeesi zino okuva ekiseera kyabwe lukyaggwako wabula ne kati bakyali mu yafeesi. Abantu balala bajja bakola okusinziira ku ki ku babadde bakola bali abalala. So omulamwa gwogwo njagala bategeeze sokera ddala abantu bano bali mu ofiisi kyamu sinzira ku tteeka erifuga wanufu the Public Service Standing Orders, the Appointments Committee, Parliament of Uganda n'ebirala byonna katutambulire ku ki etteeka lirina okubeera. Ng'ayita mu munnamateeka we Francis Harimo Mugasho bagamba nti bawandiikidde dde ebitongole ebivunaanyizibwa ku bwenkanya mu ngaba y'emirimu gya gavumenti okuli akakiiko aka Equal Opportunities Commission, akakiiko akakosase, olukiiko lwa KCCA n'ebitongole ebirala okukola ku nsonga eno mu bwangu. Genda mu puulu y'abantu abasaavinga eggwanga Uganda bebasobola kujjayo ne bayita nga tebatadeko interview tebatadeko kulanga kwonna nti muleete CVs zammwe babawe ku emirimu egyo. Kampala capital city ya Uganda, the entire city, okay, mubadde mulaba potholes amazzi nga gatwala babboda emmotoka z'abantu nga zigwa mu mazzi. Kati mu myaka 3 lyali omuntu oyo osinziira ku ki okumwongera ekisanja ekirala nti akole tuddeyo mu mazzi. Bano bagamba nti singa bano balemererwa okugonjoola ensonga eno mu bwangu bakuwalawala bonna abakwatibwako babakube mu kkooti olw'obutalanga mirimu gya gavumenti eri abantu. Contract bweba eweddeyo ohandinga over to the next person in the office. Naye neebuuza kati bano bo bahandinga over to who nga bakyali mu ofiisi ate nga bakola. Yensonga eyo nkulu nnyo gye mbadde njagala okwetoolerezaako looya wange asobole okwennyambako n'abantu abalala tufune obunkanya nga Munnayuganda. Teri Bannayuganda bangi nnyo abasomye. Nange kennyini tumanya nti omulimu nange ngusobola kubanga nasoma. Ndyandiyagadde kukyusa obuyinza n'entitlements za executive director azifuule entono nnyo nedda. So yengo ow'ebyobufuzi kati waliwo atandise policy formulation ekyo tekiyinza kubaawo mu instant tudiringa n'abantu abatalina contract. Bano era bamaze okutuusa okwemulugunya kwabwe eri abavunaanibwa bano n'ebitongole ebyo byonna wabula nti bakitegeddeko nti bano bayitiddwa mu kitongole kya gavumenti eky'abakozi okusunsulwa olunaku olw'enkya. Gituwa ebayita naye abatwadde information bagambe enkya ababa bayise mu Public Service Commission kalandestinire babawe interviews nga Bannayuganda abalala tebabayise kuteekayo CVs zaabwe balabe engeri gye basobola kukulaakulanya ekibuga Kampala. Waliwo ekiwandiiko ekyafuluma nga President Museveni alaganga bw'abongedde ekisanja wabula bano baanukudde bati ku nsonga eno. The president is a politician. Me, I love him. He's one of our smartest politicians. But we are dealing with technical people here. He will throw it at your face, but you know it is impractical without amending the law. Anatolius Byakora ye tayagala contracts z'abana abakulu bazongereyo ate bwe bazongerayo nga tebawadde Abannayuganda abalala chance
ayinza kuddukira mu kkooti naye kati yasoose mu Equal Opportunities Commission ng'asaba basooke bayimirize process eno